yabbiddwa network zavuddeko nti embeera yonna ey'okutulugunya abantu abatali mu gavumenti nga bavuganya zi gavumenti eziriko mu nsi yonna ebaawo wabula level kuba kikolera yawukana kubanga kebeera America Trump gyali omukulembeze bamanyirawo nti Donald Trump bamaze okulaba indicators nti agenda kubeera president ne balyoka baggula emisango ku Trump ebiseera bwe nali mu America baggulawo emisango ku Trump naye nga nze buli lwe baggulanga emisango ku Trump bamwongera ate maanyi weewuunye baggula emisango ku Trump naye nga nze buli muntu gwe ŋŋamba gwensinkana mugamba nti gwe woolabira Trump ku ballot he is the next president of United States kubanga baamulabanga w'amaanyi naye oluusi bo ne babikolanga balabanga okwongera omunafuya yakozesa bubi woofiisi simanya yakola bw'ati simanya ate bino bya misolo simanya bino byaki simanya n'ekirala it is a tactical plan okudisorganizinga naye njagala nkubulire era olaba baamutawaanya kubanga abali mu gavumenti baamutawaanya naye John Maxwell era okinyonyi okyogeddeko ali nti levels zibeera ez'enjawulo bw'olaba mu America gy'obadde werako example nti Trump yagenda mu polls ne Kamala Harris I think yali Kamala Harris naye polls zaggwa toddangamu kulyambo Kamala Harris akwatiddwa simanyi ebintu ebikoleddwa bitya naye mu nsi zaffe ez'Ekifirika anti nabo bennyini politics bamuzannya mu ngeri ya kigunjufu politics bamuzannya mu ngeri ya kigunjufu so no wafa wenkwagulo gwe tewalaba ne Trump yennyini mu kusooka be bamuwangula naye yasooka n'agaana abantu ne beekalakaasa era amasasi ne gavuga gwe tewakiraba kubanga ye politics we naye alinga weeno waffe lwakuba ali mu nsi yagunjuka okitegedde kati Kamala Harris bwe bamuwangula yali talina nawatandikira kaayana ng'akiraba bulabi nti ki bamusinze kubanga eri mu America okulonda kwayo winner takes it all nti olwaleero bw'obaako by'osinze esaza ne babala nti osinzeeyo obululu bonna babuwaggwe okitegedde esaza ly'osinze yonna olisingira ddala ngeri olitwala kade kyekirungi ekiri mu ezo ensi naye kati bw'ojjamu newaffe waliwo oli gwe bawangudde ng'ekyamazima tebamuwangudde genuinely naye ne baba bawangudde ebyaddala nga kifuufu omusajja yakukoleza yakubye hands down kati tulina obuzibu obwo kakati kyekyo omutawaana oguli wano nti wano ebyobufuzi byaffe twava ku byobufuzi ebya reasoning tetunnyonnyola bantu biki bye tugenda kubakolera tetunnyonnyola bantu biki bye twagala bye tutunuulidde ensi yaffe yandifaananye etya naye tudda mu byabufuzi tutambulira nnyo ku Harris ze tulaba ne bino biwalabye Lwiro w'ekinnamagye kakati ebyo byonna okuva n'olwaleero President Museveni bwe yali agenda mu nsiko mu 81 owulira bwe yali agenda mu nsiko yatandika okulwana n'abantu 2 bameka naye President Museveni juzi Amelia Kyambadde nina story ye gye nalaba kuba Amelia Kyambadde engeri gyayingiramu mu State House yaginnyonnyola bulungi n'abeera secretary wa President Museveni nga Museveni Minister wa Defense mu government yobote yes nga Museveni Minister wa Defense ngera office eri wali ku Nairobi Mansion kati yafuuka Serena naye ekyewuunyisa ne yali secretary wa President Museveni yali minister ebiseera ebyo kati nga secretary we yani Amelia Kyambadde Museveni yagenda mu nsiko nga ne secretary we tategedde batandika kumulaba nga tebamutegeera wala kwa yali mukyala ate nga kaali kawala katobi okitegeera naye ng'ate yali secretary we w'okulusegere nga ya buli kimu ndowooza naye President Museveni yagenda mu buyeekera yali muto Amelia Kyambadde nga tewali n'omu akoze eki n'abantu 27 tebaamanyibwa Museveni ng'agenda nabo engeri gye yakikolamu naye olwaleero gwe noddira abantu ng'okimanyi bulungi nti ekyambalo ekyo obukoofiira bumanyiddwa bulungi nnyo nti bukozesebwa baki babyakwerinda ate kubabuza obukoofiira bw'abannamagye buli gazetted bw'abannamagye anti etteeka ly'amagye likugamba tolina kwambala kintu kyefaanaanyiriza ekyamagye bagenda kugoba abantu mu ngoye owulidde anti era kati gwe engoye za green
ezefaananyiriza ebyambalo by'amagye era bagamba n'okugamba ne bw'osala endiboota abatunda engoye enkadde n'osala endiboota n'osangamu ebyambalo nga byefaananyiriza ebyamagye owulira essebo kuba kwefaananyiriza bintu bingi binnaabyo essebo singa ebibiina by'ofuzi tebikyaliwo UPC yandigambye Red waffe lwaki Communist Party omukozesa yandigambye NUP lwaki okozesa kasita oba nga tozikozeseza nga bwe bazikozesa kuba zirina oda yaazo engeri gye bazikozesaamu naawe kofiira koyambadde akamyufu totadde ekologo y'amagye wano naye kyagulanyiwo naye kati okimanyi nti bw'omala okukambala bw'otyo bw'omala okukambala bw'otyo kyangu nnyo omuntu okukulengera nakuyita owa militale wadde toli muniform wansi oba toli mu birala andi kakati kati gw'olwaleero omusirikale full combat ngimanyi engatto kyogamba Ssekaba osanga omuntu ali mu kakofiira ako nga wansi ali mu byambalo omuyita musirikale andi kakati omusirikale omutegeera ku kintu musirikale ekisookedde okulaga omusirikale nti musirikale uniform ene eva wansi paka kale tuukeko wano yes then ekyokubiri n'amalayo akakofiira oba oliawo ekisinga okubeera ekirala kukwata mundu bw'aba n'ebyo ebisatu tewetaaga na kufuna kaadi ye oyo aba amaze okulaga nti musirikale kakati abasirikale bonna babeera mu uniform nedda naye oyo atali mu uniform naye kakati bw'omusanga nga tayambadde uniform ng'akakakofiira akalina omugaana nti si musirikale taba kuba nabe etteeka libagaana okukola ki nalyo libagaana okutambulamu eyo embeera tasobola kukikola teri musirikale asobola kutambula nga yambadde akakofiira kaabwe aka poliisi oba akamagye oba aka military kati nze nandirowoozezza nti ku mukutunga guno twandibadde twogera kuyamba bantu baffe kubanga tebagwa mu buzibu okusinga okuwakanya abali mu buyinza kye baateekawo nga kyekituufu nga kyekikyamu anti kati nkubuulira wuliriza ebigambo bino singa ekiro wuliriza singa akyogerako si yakireeta nosanga abantu ne bakusalako be bati mu motoka yo Kimbowa ne bakusalako nga bali muleeya naye nga bakutte emmundu ojja kugamba nti babadde baki babadde babbi nga bakutte emmundu ne bakukwata kyenakugambye njagala owulirize nagambye si buli musirikale nti abeera mu uniform si buli musirikale nti abeera muki kakati gwe tojja kugamba omusirikale tojja mugamba nga toyambadde uniform nolwekyo tojja kunkwata naye manyi nti kakati ebintu by'amagye baziyita military store ebintu by'amagye byonna ekyefaananyirizaako ekyamagye bw'oba toli mu bwangu kyesonyiwe ekyo omuntu asobola okitegeera andi kati kyenkugambye bakugambye nti military police owulira military police yeyambala akakofiira kaki akarwede akali mu shape yennyini gwe kokoze ki naawe koyambadde era nga kyangu nnyo okukwata omuntu n'omubba n'agamba nti musirikale yeyanzibye yabadde ayambadde n'akakofiira bw'ati tabaako kikyamu kubanga keefaananyiriza ki kati kankubuuze omuntu omusanga nga bambadde ebyambalo ne babba abantu nga sina byamagye nga si bamagye naye ne bambala ebyambalo ebyo ne bagenda ne babba abantu abantu tebagamba nti bamagye be batubbye abo baba bamagye tewalabako wa traffic gwe bakwatanga atabeeranko na wa traffic naye ng'ayambadde ekyambalo bulungi kyefaananyirizo kya traffic ng'era ng'akola operations n'abantu ababba waliwo n'omusawo w'emulage ng'ayambadde ettaawo bulungi nnyo so kyekyo kye bakugamba weewale okwambala ebintu ebifaananyiriza ebyaki ebyamagye era kakati gwe bw'onaabyambala gwe gy'onaakomya okuwakana kati nga bw'owakana bw'otyo bangi bwe batyo be baluguddemu kyeboogera kyandibadde kituufu singa tebakikozesa political will kati benge gye ba-implementingamu ekintu ekyo bava ku mulama guli eri nti ekintu ekyefaananyiriza because point ya kankubuuze baba bwambala babukozesa political ambitions oba political ambitions kati ate bali bebabakwata lwaki gwogamba nti ate babakozesa tebandikozesa political ambitions andi bali tebalina kubeera bali si ba byabufuzi they are parties, they are non-partisan. Ate omulimu gwabwe gwa kukuuma bannansi oba bali ku opposition oba bali mu government. Actually amateeka gaba basajja nti n'obaawo omuntu awambye government essaawa eyo basala nabeddiro ne bakati bekirina okuba kitegeeza nti bo enjuyi zonna bazigendako naye gwe bw'obeera nga osazeeyo bano obakwate kubanga bambadde akakofiira waliwo ennaku zonna epaati endala eyambala akakofiira kuba nti beyambala akakala ndala
Pate ki? Tolaba bambala bukofira aba NRM naye obukofira bwa NRM tebuli common. Mune babwina ajja tunamwala bwina ababa ne ganga. Ye bulina tebuli nnyo common ngate bulina. Ayimi sina na America ne babwina abe NRM. Ne muzaita mule ndi yafa bulina. Yalingo jukira abwambala ngulike chwani cha muozi wala. Naye andika kati naye tugenze wala. Naye andika jukira. Jukira tewali department ya security yonna bambala kakofira ka yero. Echo limo to. Kubanga akagureni je kali. Akabulu je kali. Ka Air Force. Akagureni we kali. Owulira. Aka red we kali ka military. Bonna we buli. Kakati obwo bwambala. Gobera kyangu nnyo kubeera victim. Naye atata ayambadde akayero. Ayinza obutaba victim kuba tewali wa security akakola ki? Akakomplaininga ko. Anti katinza wengambira anti no baddira ne bakiyingiza mu politics. Ne bachi nti wetuwe na mu season ngeno. Of course aba NRM batandika okukola ebintu ebyo nga balabi bano. So neberange efuuse political symbol. Nebange efuuse political like something to drive a politics agenda. Political time. Ndibandu balina bino naffe tubirina. Kati lwaki gwa amaje kale okitwala nti bano ojja kuba arrestinga bobo kizudde kati efuuse wevu ya byabufuzi kye bagenda okukosa mu byobufuzi bya nandi kati kituufu nnyo kyoyogera nti bagenda kikosanga ki ne kye bakozesa bayiyeyo kale endala kati wova kakofiira bayiyeyo kale endala kati bagane ku ngatto nti nazo zaffe engatto bakugamba zifaanagana n'ab'ebyokwerinda era ng'omuntu singa omusanga ng'ayambadde engatto ezo ne bw'aba muleeya kyangu nnyo ekikugira mu bwongo nti musirikale okitegedde so ebintu ng'ebyo bayinza okuba bakikoledde mu tayimu gwe gy'oyise enkyamu naye nga ebbanga lyonna babadde bakyogerako nze ne NUP ne byali tennabeerawo NUP nga tennabeerawo nga nekyagulanyi tagamba nti agenda kwesimba kwa president nali ntambulawo ne muto wange mu town awo eyalinga total awo nga kwali Selbus Terminal kati yavaawo ne bazimbayo ebizimbe simanya French Plaza obo obiraba tote yali awo yadde yalinga na Kautex seba aba military ne bakwata muto wange misana tuku ebyabanga wewe ne bamukwata lwa kwambala ki yali ayambadde essaati yefaananyiza actually kaali kakofiira kati sina kana ka round yako naye kaali katopi buno bita bukepe bwe kati naye nga kafaananya ddala kamaje mu kale eyo ne bamukwata lodi nali ndi mu media naye abasirikale nze nabagamba yo muli batuufu nnyo muli batuufu naye tusaba kutusonyiwa ono omwana abadde takola ki abadde takimanyi era akakofiira nakabakwasa ne bagamba mukatwale mwana amasonyi ne batambula baali bantu balamu nnyo ne bagamba okay oyogedde bulungi kitegedde naye obakola mpaka tubadde tugenda naye okitegeera kakati okukwatira ebintu ebyo tekutandise lwaliro ku NUP ekyo kyakirudde ebyo bizze bibeerawo lwakuba nti NUP bwe yajja ate nayo n'amaje ne gakyongeramu ki amaanyi yes kubanga kyajja nekikozesebwa nnyo okusinga bwe kyali kubanga NUP yajja n'amaanyi ate suubira nti NUP yakireeta motive nti katuleete ebifaanagano ebyammwe bayinza okuba nabo balonda bunonzi naye kambuuze andi labayo esanga bikurashinga ne bano manyi njagala nnyo kwogera bisanyusa muntu gwe olwaleero nojja n'oyambala overall yonna eya red n'oteekamu engatto eyo erabika nga y'abasirikale n'oteekako akakofiira ne bateekako n'ennyota okitegeera nga omuntu yenna atakumanyi kyangu nnyo okugamba nti ono musirikale tobasangangako mu kkuba eyo nga wabaddewo laali oba omukulu yenna abadde agenda oba mwami Kyagulanyi alina waalaga ne bajja ne basalako nekkubo ng'abasirikale ne balisalako bambadde uniform bali mu kulagira abantu motoka muveewo mu parking eri gwe kwata eri gwe genda eri ne bakulaga nga ovulo gye ziri baziina naye sigamba nti za red nenga jezimanyi mu engineering eyo mu department ya maji jeziri overall bazambala kakati golairo wadde tojamba si myufu naye oyambadde myufu otaddeko na General Sauda Madada notako nze General Madada
Geno Kikankane Jenani Geno Gaddafi no byamba otaddeko ennyota kuno nenkogize nga ne bebesanga ne salute zikola ki zivayo salute zikaaba bemanyi Iraq kakati kutunuulira dduyiro gwe baakola parade gye baakola bagamba bali bameka nkagamba meka simanyi namba baali bangi naye nze olwalaba ka vidiyo ako my first time to see that video olunaku lekaafuluma amazima ga Katonda bannali luddawa nabagambirawo nti ekyo ekikoleddwa buli abadde mu vidiyo eyo Katego ateekwa okukwatibwa gwe teeka waaga so kati vidiyo eyo mu kukola vidiyo eyo nga bakoze parade Mwami Kyagulanyi ajja n'alambula neki ennyiriri najja n'alambula ennyiriri ng'omukulu kati olwaleero tewaliyo gavumenti yonna esobola kukkiriza bintu bifaanana bwe bityo era nze nagamba omuntu nti ekyo ekintu kye bakoze era eno gavumenti gye bayita eyannakyemalira gye bayita eyannakyemalira bw'aba Museveni nga dictator then is a good dictator kubanga abo bonna wennyini we baakolera ebyo olowooza bandisinziza gavumenti amaanyi obutabakwata ku olwo bonna naye kye baakola ekyo njagala nzo ntemeretemere dduyire w'ekinnamagye yekyeki ati kati maakinga eyo nanga bwe wagiraba gye baali bakola nga Nyanzi ali maaso wali so amagye galina monopole ku ekyo kye baali bakola kati amagye gabaako ebintu bye gakola olwaleero ne bwogenda n'obikola nga toyambadde byambalo ebyo n'okola ab'amagye bye baakola okwatibwa kubanga n'abayeekera andi kakati amasomero kola ebintu ebyo bagenda ne bakola abasikawutu bagendayo ne baba traininga ng'abasikawutu okitegedde ne baba traininga bulungi nnyo era ng'olaba abaana babakola ki babatendeka abasikawutu kubanga abasikawutu bamanyiddwa mu Uganda balimu mu mateeka okitegedde era bagenda ne babakozesa bulungi abaana abo abato ku mitendera gyonna era tewali akivunaana ngamba za parade z'essomero ezaddeire ezaddeire ate zirina buzibu ki parade z'essomero kubeerako komaninga nga bwe walaba gundi akola nga bwe walaba Nyanzi ng'akola babeerako bibeeramu era mbadde manyi mujja ne musimba ku parade class by class era ennyimba ze muyimba ku parade z'essomero temuyimba z'amagye kuba n'olimba le baali bayimba nnyimba z'amagye amagye galina monopole amagye galina ennyimba zaago ennyimba zaago katera ku parade muyimba nnyimba za ssomero nze njagala okugamba nti omuntu eyakola ate ekinneewuunyisa bwe bamala okukola dduyiro oyo nga bwe yali baali bafulumya byaki ati balina okulaga ensi nti nga ki ekigendererwa kya parade eyo kyali ki beteekateeka ng'abantu nga beteekateeka nga bagenda kukola ki andi twagala nga beteekateeka bakola warm up nga bagenda kukola ki kati enaku zensi yagenda social media ng'oyambadde byambalo by'amagye ebyefaananyiriza eby'amagye wuliriza oyambadde akakofiira oyambadde engatto ezifaanana ez'amagye otadde abamu balina n'ennyota zaabwe baziina era komanda ali wali akola ki akomanda wa parade wali ali mu Nyanzi akomandinga ennyimba muyimbira ddala ziri ez'amagye ate nga kiraga baali babatendesa okumala ki akaseera kuba baali wero coordinated baali wero coordinated kubanga tewaaliwo gwe bagamba tewagamba nga shooto ono agamba gwageuka kati ebyo byonna era abantu bonna omukulu gundi chairman Nyanzi oba yali naye Jeno kati Jeno Nyanzi yakulemberamu enteekateeke ate kyewuunyisa Nyanzi baamukwata nga wayiseewo akaseera mu nnaku ezi Nyanzi ne bakola ki ne bamuta n'avaayo najja nga yefuula awekola ki awenyera waliwo gye baamusuula ennaku ezo waliwo bamusuula Samuya n'avaayo naye Nyanzi bwe yavaayo ye yavaayo kubanga baamukwata bamubuuze parade gy'abadde akomandinga okitegeera n'abanyonyola n'abagamba no bagamba nze bonna mbakoze eki bembadde nzijukira amannya bonna nze mbawaddeyo Nyanzi ye yalonkoma abaana abo bonna yayogera kaate ku mawulire n'agamba nti nze bambuuza bati naye bonna nze bembadde nzijukira
amanya ngawaddeyo mama ninga jukira akantu ako n'agamba amanya yakoze eki agawaddeyo mu nnaku ezi naye gwe teweebuuza lwaki ate ye baamuta nga kati batandise bakwata omukoomu obadde bagira mukima believe me abo bonna buli yali mu katambi ako buli yali mu katambi ako ateeketeeke emmere gy'anaaleka awaka okitegedde essaawa yonna buli yali mu katambi ako ateeketeeke emmere gy'anaalekera abawaka ng'agenze mu kkomera olw'ensonga gobatiisizza nnyo kati ate akutemyako yagala wambazzi bano babakutte batandise kukwata bano madada baamukutte ne bakwata Waisa Mufumbiro ne bakwata Nubianili owulidde abo bonna bakoze eki babataddeyo bonna kati gundi ani Edi Mutwe ye yakola ki ye yawooma dda gyali bamulese mugata kweno fayiro n'abagambanga free Edi Mutwe okyabirabako babivaako gwe kyoba omanya wano mu Uganda obonaabona bw'omu olwaliro lwe bakukwata free Edi Mutwe free so and so kitwala kaseera buseera nga bakola ki nga bakuvaako kati edda babeerangawo free Kibalama byabulirawo basaba ne batuuka ne bakoowa byabulirawa balufule luyimba baluyimba ne luggwa okimanyi wakyaliyo abakyali mu kkomera abakwatibwa mu kulonda kwa luli gye bali ne weerabidde n'okwerabira nti abamu ku baavaayo kubaateebwa mu ngeri y'okuteesaganya ne bakkiriza nti twakoze ki emisango owulira ne babata olw'okuba baali babonaabona nga bo bakooye ate ekibiina kyabeefuulira ne babagamba lwaki mwavuddeyo eyo propaganda waabo abasajja nsijja muwuliriza bakkiriza emisango anti era naye nze sijja mu kukkiriza emisango tojja biwuliriza ekibiina ky'abawero Kaminga era Ssenyonyi n'ayogera nzijukira bunyo interview nsolo gikutirako n'abagamba atya n'agamba nti kituufu baganda baffe babakase oba babateekeddewo embeera ey'okukkiriza tusobola okukitegeera naffe kye baayitamu ne bakirekera babawayoko ne kasente buli omu bamuwa emitwalo 10 zonna ze bamuwa bano abasajja bali owuliriza wano baba n'ebigendera byabwe birala bali bakolera gavumenti naawe bakolera gavumenti bano abasajja baali wano kati ate gavumenti gye bakolera lwaki yabasiba ati gavumenti ebyo ebikolanga kati kuŋŋamba nti okubata kati nawe abo baabata nga bamaze kunegotiatinga nabo era mu kubata baayogera na byonna bye baalinga bakola nga tebannakola ki genda kuddakoyo sebo gwe jamuyita propaganda teyali propaganda naye abo babakwata bo bali ku kituufu sebo tugenda kunoonyeza akalulu ebigambo bali boogera muzeeyi tugenda kunoonya akalulu andi kati olwo nga bamaze bakompromisinga gavumenti yabakompromisinga ate Museveni ye talina nateekawo omukwatira kubanga ye bwe baasaba ekisonyiwo President Museveni alina obuyinza obugamba nti mubagulire bonna bakole ki bagende naye yakigaana nga bayina kusooka kukkiriza ndi twakola ki twazza emisango ne bwe gibanga tegiriiwo n'okkiriza nti yakola ki naye President Museveni mukyo nga naye yeprotectinga nti mu future muleme gamba nino bakola ki mu future oleme namugamba nti baali babakwatira bwerere kubanga babata obutinga basaba ekisonyiwo bajja kugamba batukompensatinge basobola n'okugenda mu kkooti batukompensatinge baali batukwatira bwerere tetwayina musango ne Museveni kimukose mu maaso eyo nti yali yabakwatira bwerere naye kati kinawe kimukoseza olw'ensonga mu buwandiike weekiri bakkiriza nti bakola ki nti bakola emisango kati ye good dictator so mu mbeera eno ey'okwarrestinga abantu mukadde kano tekigenda kukosa ekibiina kino kuba bali mukwata strong pillars party andi kakati essaawa zino gwe kyoba omanya ne Nubiani bamukuta ekyoba omanya byonna tubikola naye nga intelligence buli kimu ekola ki eba eraba era gwe buli kyogenda okukola olwaleero intelligence ekola ki baba bakulaba naye ekibiina kisobola okikosaamu mu ngeri emu oba endala ate nokyongera amaanyi kubanga luli bw'okwata abantu bw'otyo wano mu Uganda abantu ba wano balonda nnyo nga bakwatiddwa ekisa nti gundi ne bakuwa sympathy vote era mu kalulu akaggwa Robert Kyagulanyi Ssentamu 60% yafuna
sympathy vote. Gamba mulimu n'abantu abawangula nga baali basibe asookerwako mubiru James Mirwa wano oyo yawangula ali mu komera ono gwe bayita Kana Kambata Wenansana ni yawangula ali mu komera olwa sympathy vote. Yes, kati sympathy vote olw'okuba abantu bakukwatibwa ekisa yensonga lwaki olaba nti mu myaka gino 5 Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamututteeko mu kkomera mugino gyetumalako beewala kiri kubanga bakitegeera era obululu bwa Bobi Wine bwe yafuna bwonna sympathy vote 60%. Police police yamukolera akalulu kofunze yamukolera akalulu kootalabanga abantu ne bamukwatibwa ekisa okumukwata ebyo ebitajja mumuleka kube kampeyini ye mukwata waki ajja kuba leero era gwe bigwe nawo. Yes, mumuleka kube kampeyini naye buli wajja ne mumugaana n'agenda okuyita eno ne mumugaana n'agenda okukola ekino ne mumukwata ne mumusiba. Eno abantu bagamba naye lwaki bamutulugunya nnyo kitegeeza kirabika ali ku mulamwa. Nalabanga ba RDC tajja kwogera busundu kyange andi kati obuzibu bwalinga akalulu kaali ka scientific nga baagaana okukuba enkuŋŋaana mu kalulu ako natambula nakalabako naye President Museveni bwe yatambulanga mu kalulu tiyayimiriranga wali bantu era nga Museveni yabafunanga babeeranga ku kkubo naye nga bwe bakuŋŋaanya abangi ennyo ajjayo omuzinayo n'abagamba mbegayiridde mugende waka ngenda kwogerera ku radio mugende muwulize ku radio ngenda kwogera programu yange muve wano amateeka tegatukiriza okwogerera mu bantu owulira n'abagana era nga Museveni tayimirira mu bantu era laale ya Museveni bayitanga bakulembeze mu bitundu owulira bakulembeze ne babaleeta bulungi nnyo nga babakebera ne COVID andi kati mwami John Max ne babaleeta era nga Museveni amiitinga bakulembeze mwami Segawa. Yes, kati waliwo ekintu kyowerabidde nti mwekyo ekintu President Museveni ye yakiyisamu eyo layini yali tasobola competinga na crowd yono omuvubuka gye yalina kubanga ono omuvubuka kigambo okulabuliza nti Bobi Wine alabiddwako wano nga n'abantu kyembuuza COVID yaliwo teyaliwo COVID yaliwo kati COVID yajja tutuuse mu kalulu oba akalulu kasangawo COVID okimanyi bulungi nnyo nti mu bantu abaakeberebwanga abaalinga bajja mu laale ya Museveni abaabeeranga bajja mu laale ya Museveni baasookanga bakebera okimanyi bulungi nti bazzangayo baabaweerangawo lisiti bagamba nti bano bonna basanze balwadde naye ebya COVID okimanyi nti ebimu ebya COVID we Uganda ebimu byalinga bya bulimba ate oba n'essaawa zino ze neewunya okulaba president obudde buno how many years egyakayitawo after COVID ati kati COVID wano tali mu mungi naye mu nsi COVID akyaliyo okimanyi nti okulaba president olina okebera COVID kati tebakebera nkutidde kati tebakyakebera COVID siba kwekyo tebakyakebera osiba mmeka osiba mmeka oyagala okusiba zenje osiba mmeka gozagala osanza siba osiba mmeka nti ogenda okulaba president Museveni kati olina okebera COVID nze kama kwogera namukebedde bamukebedde kati kyenkugamba mwabadde mugenze ku bino ebya cranes esebo naye kumulaba era batadde awo egundi abasawo bazzaawo kufufa n'abazanyi ba cranes bonna bazzaawo ne babakebera COVID anti COVID mu nsi akyaliyo era ojja kwesanga ne mu Uganda olw'okuba nti mmwe muteeka politics mu buli kintu anti kati president ekifo oluba kati kyaki anti kati mmwe olw'okuba president it does not easily compromise issues kubanga COVID bw'aba akyaliyo mu nsi era omuntu asobola okugamba olwa nasanga n'omuntu mu taxi n'agamba mu COVID teyaliwo mu Uganda COVID yaliwo n'otunuulire embaata era yaliwo era mungi naye lwakuba nti no abantu bameka mu Uganda baafa COVID abantu baafa bangi COVID naye ng'osanga omusajja omukulu alina n'envi oyo yali musiru ng'agamba muno abaana mu Uganda tewaliwo COVID namugamba naye gwe musajja gwe byoyogeramu okimanyi nti otudde wano waliwo abantu abaafiirwa abantu naye okujjako mpozi ekyanyigiriza ennyo measures ezaateekebwawo okukabinga COVID maybe zizanyigiriza nnyo naye gwe kyoba omanya nti eyo nayo yali advantage eri President Museveni wadde COVID yaliwo okitegedde tosobola kugamba President Museveni asobola okubeera ne crowd gy'ayagala ekyo kyoba omanya asobola okubeera ne crowd gy'ayagala kati gwe bw'ogamba tasobola competinga na crowd
wali oyogerako Kyagulanyi 2021 yali nzibu yaliwo era yali agirina naye njagala nkugamba ebigambo bino era kweli point nti security yamukolera era bamugamba nga tojja kuyita kuno oluguudo ng'abantu bamugobera gy'anaayita yonna. Yes, ate n'ekirala ekimu ku byo gwe ky'oba oyiga mu bannabyabufuzi olwaleero nze mbadde mu kwekalakaasa okw'enjawulo naye nga bwe mugenda mu kwekalakaasa twagendanga ewa Kiseke eyo edda nga bayitayo Bengaazi nga beekalakaasa ku nsonga ezitali zimu ku Kayihura ate Kayihura oyo ku mulembe gwa Kayihura kyentegeeza Kayihura oyo ate yabeeranga nnyo ku ground sinalabako IGP abeera mu bantu nga Jeno Kayihura twabeeranga ne Kayihura mu public nga Kayihura abeerayo eyo n'olya kubya no camp waliwo n'omulira yagenze nasinkana b'amalaaya n'abawa bino n'abawa biri era bo tebamwerabiranga naye njagala nkuba ekyabeeranga ewa Kiseka nga wabeerayo okwekalakaasa ne batakuba ku tiya gaasi ne batakubako masasi mu bbanga bapolitician be twabanga nabo nga bagamba leero lutusaze nga baagala babeerewo kukunyooka omukka bo kye baagala bavuuka bookye ku bipiira amasasi gavuge olwo amawulire gakole amawulire gakole kati olwaleero MP bamuyoole olwaleero tosobola kugamba Kyagulanyi for example nti alina waalaga n'omugamba ayite eri ebbali kubanga agenda Masaka n'omugamba toyita Nateete yita ku Northern bypass oviremu ebusega okole ki weeyongereyo tetwagala business z'Emmengo twagala okyankalanya business z'Emmengo Nateete biki bamaze okwakinoriginga nti olina abantu bangi naye kye baba baagala oleme kwonoona ki naye kati Kyagulanyi aba yafunye dda instructions zonna naye olw'okuba ye bw'ataakolewo katiisa wano ye amawulire gajja kuba tegakoze eki tegamukutte naye zimu batera bakyusa ku last minute kakati ekyo ne bwe bakukyusa ku last minute kyogamba emmotoka eziba zibatwala ziba zapakinze wano ekyo kiba kigenderere munnabyabufuzi yonna ayagala visibility ng'okimanyi bulungi nnyo nti ku mulembe gwa Dr. Besigye waliwo abapoliisi abakwatibwa ne basibwa bakikola bubi bakwatibwanga ne basibwa nga ekyabeerangawo nga bateesa ne Besigye tukukwate leero nabaga nti tugenda kukola bwe tuti bakole akavuyo eno bapoliisi nabo basobola okubanga balina ebyokukola bafuna allowances zaabwe budget naye ne budget ekole ki bafuna accountability budget esobola okugejja nga byabanga bitekete waliwo ba DPC beyo side zeyo yiganga waliwo abakwatibwe yabaawa nga ebadde conspiracy nga bakyogeddeko ne beekobaana kati munnabyabufuzi yenna golwairo gwe boolabanga babagambye nti muyite wano ne bagaana bo babeera baagala kimu kulemerako amawulire abamwole bonna baveeyo nti gundi bamukwatidde wano bamuganya okugenda Kyagulanyi naye agenda kukwatibwa kuba yaliwo kakati kyoba omanya nti mu lutalo lwonna mu lutalo olwa lugenda mu maaso mubeeramu abalugenderamu nga tebandirugendeddemu munnabyabufuzi yenna era jjukira ne President Museveni byali mu lutalo lw'ekiyeekera ng'ajja mu buyinza abasirikale bangi nnyo abaafiira mu lutalo olwo aba gavumenti n'abayeekera ba Museveni abaafa waliwo bangi abaakwatibwa naye nga kyoba omanya nti ye President Museveni yabeeranga eyo n'atuuka n'okutuuka n'agenda ne mukuteesa mu pistox ne batamukwatako ng'eno bakola ki ng'eno bo babatta kati ne mu bino bye mulaba olwaleero bw'ojja kgenda obiraba olwaleero kati gwe weebuuze chairman Nyanzi yali aduumira parade bwe bamukwata naye nga yamala ennaku 2 ne bamuta andi kati babadde bagazalinga information emala kati saa yonna naye akwatibwa era naye asobola okukwatibwa naye nga kyoba omanya n'Ekyagulanyi naye statements ze zaayogera zaakola statements ze zaakola bayinza obutamukwata olwaleero naye akalulu nga kawedde akalulu nga kakoze eki nga kawedde asobola okukwatibwa bulungi nnyo wano tewali kye batasobola kukola tewali kye batasobola kukola
era omulaba naye mu statements ze bw'aba ayogera tabyatula nga buyandibadde abikola ki tabyatula tasobola kuva eri najja n'agamba abantu mwegende ku nguudo mwekalakaase tasobola kuba akimanyi ekikola ki ekiddirira akimanyi bulungi gwolaba engeri gye bamuyoolamu ku nnyonyi lwe yali agambye mutugenda kukola 1 million march tewabiraba munyonyi nga tanaba nakutuuka eno kwalaivo munyonyi mwennyini nnyini mwe bajjira nga bamulina era olwatuuka wali bakwata ne bamuteeka wano paka waka simukomera siwa ate n'ekirala gwe tosobola kuŋŋamba nti ebyo ebintu tubabikola bwe batyo gwe President Museveni nakubuuzizza bwe yali agenda mu buyeekera President Museveni yalangirira nti bano bengenda nabo ate President Museveni emyaka gy'ekinaana si gye gya 12 ebintu bingi ebikyose kakati kitegeeza oli yagenda mu nsiko kulwana esaazi zino tebakyagenda mu nsiko kati babikolera ku wano babikolera ku street yes kati bakole kitegeeza you need to alert people that were coming so that people can join you and you kulwana oba kulwana nenga kati kyogamba nti mu myaka gy'ekinaana boyogerako nti byali bya gya kinaana bo baavaawo oba weebali abamu bakyaliwo eyabaleeta muyinza si yakulembera wale kakati gwe ŋŋamba otya gw'ogambye twagala bino by'ogiwadde omuliro naye ogiwadde omuliro naye weerabidde nti ye yalina state power byonna esobola obbizikiza. Nina ekibuuzo kyenjagala ennyo okubuuza abantu be mba nkolako interview naye nga bali mu layini ekikubira sayidi nga bw'okikuba. Etya oludda oluvuganya gavumenti manyi obuzibu bw'olina buli bumu obuzibu ne bannayuganda abalala emirundi egisinga obungi omuntu yenna kasita oyogera ekituufu nga toyogedde ekyayagala kuwulira agamba owagira gavumenti. Kati question yange eri bweti gavumenti terina kuvuganyizibwa oba eyo ina kubeerawo paka kubanga buli lwaki mbuuza bwenti gavumenti erina okuvuganyizibwa naye mu order ate kati olwoba ovuganya sebo gavumenti bweba evuga akakiiko k'ebyokulonda tekanominatinze abantu bana kuloko gavumenti naye babagambye olw'amaze banominatinga tokkirizibwa kuba campaign okutuusa nga official date y'okuba campaign etandise bagenda kumala kumpi emyezi egyo nga bamaze okuba nominatinga balyoke bagende banominatingibwe kati gwe genda onominate okube campaign olabe Mwami Segawa gwe ne bwobanga oli ku opposition naye olwokuba ndi mwe mwasettinga opposition mu Uganda wulira mwasettinga opposition mu Uganda ng'eyina kuba ng'ejeemera gavumenti mwe kyemumanyi. Mwami Segawa nze mbadde nkolanga program bagita namuziga eyo nali mbadde nga nkola ku mbeera eziri mu nsi bwe ziti ezifaanagana bwe ziti kyanyamba okusoma ku ntalo n'okusoma ku bapoliticians mu nsi ez'enjawulo ku Afrika wano ntunulidde nnyo bannabyabufuzi essaawa zino Kyagulanyi kyakola oba Bobi Wine kyakoze oba Bobi Wine kyakola oba Besigye kyeyakola tebannaba wadde okutuuka haafu eya Morgan Tsvangirai kyeyakolanga Zimbabwe tebannaba wadde okutuuka haafu ey'omuvubuka ono we South Africa kyakola Julius Malema tebannaba wadde okutuuka mu haafu eya Babu Owino kyakola Kenya. Kati olaba baani ab'opposition ya wano mbadde ndeta individuals so opposition at large naye ngezako okulaga nti bw'ogenda ewa South Africa Julius Malema yagobako ne Ramaphosa mu parliament yagoba Zuma mu parliament nagamba owekitiibwa speaker tetugenda kweyongerayo nga Jacob Zuma tafulumye parliament eno ne basituka bonna ne batandika okuba emmeeza ne bakola ki oyo muvubuka agyonyesezza South Africa. Kati kankubuuzeeko akwoyo yennyini yesimbawo Julius Malema era ng'ayambalira ddala ng'aba NUP be bambala era nga giza n'ekisaawe ne kikola ki ne yesimbawo kuba president. Owulira bulungi ebokisi yalimu ki yafuna bumeka yafuna bumeka era yafuna y'ababaka bameka naye nze point entolaba okimanyi ndi kale saawa zino munafu nnyo point entolaba gifuna gye madendeta point yange badde bweti nti buli opposition buli opposition kyagezaako okukola okuvuganya ku gavumenti mwabakuutira gavumenti akadingiri muwoza bajja basiba gavumenti erina amaanyi kati nange kyenkubuuza nti gavumenti erina kuvuganyizibwa ye bweba erina vuganyizibwa kyogambye mu order mbwe evuganyizibwe mu order etya
government ya kuno nja kuya wano bwoba yagala kubalaale n'owandiikira DPC ebbaluwa abasajja bagobera amateeka bola naye betugenda mu bintu okimanyi bulungi nti betugenda mu kalulu betugenda mu kalulu bwogenda okubalaala osooka nga weesimbye oli nominated bwogenda okubalaala osooka kusaba lukusa kituufu nnyo era ekintu ekyo basajja bakigoberera osooka mbuuza osooka kusaba lukusa ng'ogenda okubalaale nga obadde nominated osaba ebyokwerinda lwaki obisaba osaba ab'ebyokwerinda basobole nabo okukuyamba okole bulungi laleyo waleme kubaawo kavuyo weebale nnyo bw'omala okunominatingibwa nga bwe kikoleddwa olwaleero wuliriza akakiiko k'ebyokulonda mukulu genda mpola kyekyogerako nkimanyi bw'omala okwesimbawo ankugereze ku bapulezidenti bw'omala bwe bakuwandiika kati bajja banominatinga nga 23 24 bwe bamala obanominatinga babawaayo olunaku ne basisinkana electoral commission okitegeera bwe basisinkana electoral commission ne batesa bakandidate bonna kati ne baharmonizinga gundi campaign nga bezinatambula okwewala kurashinga ogenda kubeera gindi ono bwabeera gindi gwe gundi beera gindi muleme kukola kyokurashinga muki naye bw'obeera nominated nga okkiriziddwa nti genda buli candidate bamuwa n'abasecurity bamuwa abasecurity bulungi nnyo nemmotoka bazibawa n'amafuta nga mwegali abasecurity bo gwe candidate tebakuwa era bw'ogenda okubalaaleyo teweetaaga kusooka kusaba lukusa nti ngenda kubalaale wano kati mu Uganda bakikyusa olina okutegeeza poliisi ya kuno nedda Kimbowa saagala onfuule kidende kyenjogerako nkimanyi mukulu ndudde nga siri mu Uganda maze myaka emeka olabeka sebo Kimbowa dirwa wandikira poliisi ng'ogenda okukuba olukuŋŋaana nga situli mu election time twetaaga okiconsultinga sebo kyenjogerako nkimanyi okuba olukuŋŋaana wulira Public Order Management Act awo weekolera ogenda kuba lukuŋŋaana nga si time ya election naye mu time ya election abantu kasita obeera mu kitundu kyo gy'oteekeddwa okubeera tewali buzibu bulungi nnyo kubanga first of all candidate bakuwa security oba buli muntu wamu abasirikale 15 babawa bangi wuliriza n'ogenda n'okuba kampeni gy'oteekeddwa okubeera era buli lunaku lwo electoral commission erulina Kimbowa leero ali Lwengo kati poliisi y'ekitundu ekyo ani agigamba poliisi y'ekitundu ekyo yo kigikakatako kubanga naye beekimanyi era ne osobola bategeeza naye tobasaba lukusa kubanga olwedde wakkirizibwa oli mu kukola kampeyini yo naye era mu kukola kampeyini olina amateeka g'ogoberera aga electoral commission nyinyuka kampeyini ntandika saawa bweziti tukoma saawa bweziti saawa 10 n'egi kati saawa 10 n'ezi akaluka veemu lwaki security ya wano security agency za wano ate tezikikola nga gwe oli mu kinyonnyola kubanga wano era tubadde nga tubiwulira nga ba DPC oluusi batera okwogera ku mizindaalo ba DPC oba aboogezi ba poliisi mu areas ezo nebisasinga babeera ba DPCs saba owekitiibwa gundi tolina kubeera wano tewatusaba erukusa mukalulu yes mukalulu generation Kimbowa tonfuula nnyo kapere kyenjogerako nkimanyi ekyokubiri kyeweerabidde nti electoral commission eteekawo obudde era buli saawa bweziti olwaliro wuliriza nagambye nti akalulu ka wano mwakamanyira mu ngeri ya defiance mpuliriza nkuwulira bwana Segawa babagamba nti saawa 11 ku saawa 12 bateekawo obudde nti tosukkawo ng'okuba campaign naye olw'okuba nti ffe akalulu enkola ya wano twamanyira bintu ebyo nti tulina okulwanagana ne security mbadde nga nkiwulira abakandidate bennyini bamanyi n'okuddayo eri akakiiko ebikola ne beekubira enduulu nga poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bibalemesezza okukola kampeyini zaabwe waliwo ne kandidate omu yawummula n'agamba akakiiko k'ebyekulonda kalemereddwa okukola kyokugamba kuba n'abasajja ne byabakama n'avaayo simanyi byabakama simanyi yaani nga naye omusajja tubyayogera agatta bigatte manyi saagala kati sendi w'akakiiko k'ebyekulonda omumanyi
Esebo. Yani. Omulamu Simon Bakama mujenyi. Kalwacho obadde ogamba nti simanyi byabakama simanyi anti nga bw'abanyonnyola ku nsonga eyo njagala oyogerenga munnamawulire oligina omulamu Simon Byabakama sende wakakiko k'ebyokulonda n'alemererwa okubawa like okwemulugunya kwabwe kubaleeta gyali kakati nze njagala mu bwongo obwo otegeere kye bayita politics nakugambye dda nti enkola ya wano kituufu security waliwo olwesukka weekola ki weeyina okukoma ku bintu ebifaanaganako bwe bityo naye ebitundu 9 ku 10 bannabyabufuzi ba wano mu Uganda bali defiant tebagoberera amateeka gabeera gateereddwawo era mu kalulu akaggwa luli mu 2021 walabanga ekyaliwo nga bagambye temulina kuba nkuŋŋaana naye ndowooza enjuyi zombi zigenda kyekimwe abannabyabufuzi bava ku mulamwa naye n'ebitongole bikumadde anti kakati nabyera ne biva ku mulamwa anti mu provoking aba security ne bava ku mulamwa otandise ebyagundi byayogera Kazimba okitegedde wekiteba Kazimba no mu provoking security bakigenderera baga katukole ffe tukola akavuyo ffe tukola amawulire kubanga osanga politician nga talina talkability mu bantu naye nga ayagala akolera ku NUP akaseera ke NUP keyolekedde kazibu bakandidate bazo bamazo nominating akunubiani ndi bamukwata oyiswa mufumeta naba ku nominate tumanyidde oba bayinza okuteba mu period eno oba tebateebwe akaseera kanongo okutte candidate w'omuntu ng'ate abadde amuserinze mu constituency emu bagenda kizanya batya ati balina kyakkola zekyemanyi ensonga ziri mu kkooti ensonga bagenda batwala mu kkooti wategedde bulungi ebitambula naye nze kyenzikiriza nti candidate bw'aba w'amaanyi jjukira omuntu ng'oli w'amaanyi mu bantu osigala oli w'amaanyi ne bwe bakukwata gwe wennyini wagambye nti waliwo abaalondebwa nga bali mu kkomera abaawangula nga bali mu kkomera nga tebalinawo ekyo kintu ky'amaanyi no tokita kyakuzanyirako era natunuulira kaana kambaata nga bamugye mu resi ya MP agenda kuba meeya Nansana agenda kuba meeya naye yakola ensobi y'amaanyi nnyo era mu bufunze omwami omuvubuka oyo yasse political career ye kubanga amazima gali nti mu bakandidate abali awo tewali muntu alina ground nga kaana kambaata kati kiki yasse okitegeera kati bw'obeera compromised owulira kubanga abantu babeerawo nga bakwagala era nga bakwagaliza ekifo bw'obeera compromised gwe njagala otunulemu bannabyabufuzi ng'oli bagamba nti oyinza okumulaba nga amaanyi gabadde kankubuulire kati ate nkubuulire ebigambo bino kati ate akamenya kagenda mubeerera kazibu okusinga ka MP naye ndowooza batunda ebintu bingi nnyo omanyi kana kambata akyali muvubuka muto naye omuvubuka oyo bambi alwaniridde nnyo abantu b'e Nansana mumanyi alwaniridde nnyo abantu b'e Nansana era mu bantu mu kugaba kaadi za NUP bwe babanga babadde genuine omuvubuka yaddayo kati njagala nkugambe abantu ago ge mazima nze ndiwe Nansana naye njagala nkubuulire olwaleero bw'okwata ng'abalala bali luddawo bigenda munyo kubanga kana kambata yes nange nandi mwagaliza ekifo ekyo ayinza okuba nga ekibiina kyatunuddemu nga tasobola either talina ssente zisobola kulwaninga kampeni omanyi kampeni z'omu bibuga bino kati nga Zambali yazirina ayinza oba musingi Zambali ayinza oba nga alina emikwano egisinga egya kana kambata Zambali ayinza oba nga ali connected Zambali ayinza oba nga asinga kana kambata ng'alina ekyasobola okukozesa walaba kampeni z'abannamawulire bwe zabeera akalulu akawedde bannamawulire abasinga tebalina ssente naye Mukama n'abayambira awo mu kubeera omunnamawulire ne bakozesa ekifaananyi kyabwe nakola ki bakazi be Bashiri baani naye kati bayambye eki kubanga kituufu bayita mbadde example bye bakoze ne bye batakoze that is another story kakati nze ensonga y'abantu be bakutte nga baba nominatinze nga bamaze obba nominating yabadde madada naliko naye wano naye nga yamala dde okunominatinga ku bwa kansala kumanyi kansala wa Kampala Central kakati njagala nkubuulire ekyo kijja kutaataaganyamuko ku pulogulaamu z'ekibiina nga kyo ekyo kubanga abo nabona babadde n'enteekateeka z'ekibiina naye ate kisobola obbongera amaanyi nga bakandidate n'ekibiina kyennyini kibongera amaanyi era yes
olwaleero candidate gwe bakutte ne bamalaga mukwata bwe batyo lyandibateera ekkobaane erya candidate lyandibateera ekkobaane nze kankubulira politics wa wano muzibu politics muzibu lyandiba ekkobaane kubanga juzi abaana mu bakansala juzi nali njogerako ne kansala omu awo tojukira omukulu we bagamba nga yakwatagananga ne polisi n'emuyoola Munyagwa ng'akolagana nayo ki ne security nga ne babakwata byonna obukodyo bwonna we buli kati olwaleero ojja kwesanga ng'oyo bamukutte kansala omu ku baatwala eggaluga ne bamalayo wiikisi 3 ne bamiitinga ne President Museveni bakansala abo mu kubasomesa patriotism kuba gwe mulamu ogwabatwalayo bakansala abo mukyala wa Nubian Lee yabali bubi nnyo ng'ali ng'ayogera bakansala abo biki naye aba security be baali nabo babagamba nti aba security bennyini ne bakubiraani bababuuza nti ani abasumbuwa nti Nubian Lee ne bagamba Nubian Lee stop that gamba mukyalawo akome ku mumwa gwe tewali kyaddamu kwogerebwako n'eddakiika n'emu kuba bulamu bwera osirika tobona kule okitegeera naye gwe kyoba omanya mu byonna security eno kati olwaleero nga bwe bakugamba nti kuba kati bafuutu soja bangi nnyo okimanyi nti abaana bangi nnyo abavudde mu NUP olwaleero nga baasala eddiiro abaana bangi abaasala eddiiro ne bavaayo ne boogerera ddala amazima ku biki ebibadde bikola ki ebibadde bigenda mu maaso ebigenda mu maaso era obiwulira ne bagamba nti onaakolera gundi onaakola ne gundi onaakola so oyinza okulaba Nubian Lee nga baamukutte nga byabwe naye nga bakolagana tufunza program eno naye nga tusubirayo abakwatibwa abalala wiiki etandika kati watoba bali mu kuyoola buli yali mu kata naye nga nze wamaze nkugamba ebigambo bye akalulu ke tugendamu tunaagenda okutuuka okulonda nga bakwatiddwa bangi weewunye n'okwewunya buli yali mu parade ayongere buli ye yali mu parade kubanga ye Kulaije yeeyogeredde addeko mu kyalo ejjeno Kulaije tomudde bw'ayogera yayogedde bulunyo n'agamba nti abo bonna bali mu ki mu parade eri n'olwekyo ffe tukola ki tubakwatira emisango gyegyo kati gwe ng'ogamba nti bakomye kwabo ku bantu abali mu parade eri bonna bajja bakwata n'olwekyo buli muntu agenda mu kalulu weebereremu nze ngamba nnyo abantu nti weebereremu akalulu tekasinga bulamu bwo bannabyabufuzi kiringa mawulire gaffe gano era bakugambirawo there is no story worth your life okitegeera ogenda mu kwekalakasa ng'oli munnamawulire mind your life tewali story esinga bulamu bwo n'olwekyo akalulu ke tugendamu buli muntu weebereremu twegendereze nnyo bannabyabufuzi ne bw'anaaba nga toli wa opposition nga oli wa NRM munnabyabufuzi oyo akukulembeddemu n'akukozesa n'akumenya n'ova ne ku mirimu gyo n'okola ki mwegendereze tagenda kukujjukira olunaatuuka tojja mulabako ne bano abalala bonna buli munnabyabufuzi akugamba nti tugende mu kwekalakaasa tugende tukole bwe tuti mugambe enkulembera tukole ki tugende kubanga gwe bajja kukwata bakukwate bakusibe yo olunamukwata bajja mutwala wakaawe okitegedde bajja mutwala wakaawe asule bulungi alye bulungi nze sikuubiriza baleke Museveni agende ky'ofiisa oba mulwanagana asimanyi mugenda ku kkubo mwe mumanyi bulamu bwammwe wagala olinga agamba musirikire ebigambo byange biri bwe biti bannabyabufuzi batukozesa naye bo ne basigala nga bali bulungi kati tusigale katutuule nze olwaleero gwe genda owulirize munnabyabufuzi va mu kumuwuliriza deeka genda okuba akalulu ng'olunaku lutuuse weesirikira akalulu ogenda kakuuma oti omusajja mutoka kuuma nja kakuuma aliwe ennaku nakatose kusange naye kambuuze oyo ye yagamba oyo nakatose kusange eka n'agamba ye agenda kwesimba naye banamubba akalulu yajja kwetuga yagamba nze nja kwetuga nfiiririra abala mfe kyogamba abantu okukola ki ogenda okwekalakasa kubanga bajja kufiira bwereere gwe olwaleero munnabyabufuzi akupikaapika nakozesa ensobi naye bw'ofa ensi esigala egenda mu maaso akati kankubuulire olabika gwe ebbanga lyomaze kakati President Museveni yakozesa abantu gwe wagambye bite bikyaliwo President Museveni weyingira ensiko yakozesa 27 ng'ogagyeko wowe n'abalala bawambibwa ng'abeeyongerako bakadogo tata wange yali kadogo nze ebigambo byange
ze bigambo byange nze ndirinzeko ne bantu lwakulungula emyaka egi nze ndirinze ne bannabyabufuzi nze ndirinze ne bannabyabufuzi obulambwe bwina okutambula tunakolagana na bannabyabufuzi munnabyabufuzi sikyalina nze gwe njagala kukolagana naye munnabyabufuzi tebamuyalira ne bamwebikka bwe kirina okubeera naye kati munnabyabufuzi tebamuyalira ne bamwebikka era nze twali munnabyabufuzi ankozesa nsobi ekyo nkikubuulidde obulambwe bwina okutambula teri ankozesa nsobi kubanga bo bennyini babakozesa ensobi bo ne badde eri ne batuula mu ntebe ne balya ne banywa ngeno mwe mweyaguza lujjo babakozesa okimanyi waliwo ba agenti abatanasasula n'okutuuka olwaleero naye nga bakandideeti baabwe bali mifo babaka ba palamenti bakulembeze tombulira nawe Beef Organic basangibwa Mengo Dr. Senjobe yabakulira bakugu nnyo mu kutabula eddagala lino eryaffe ery'emiti mirandira bikola n'ebiringa ebyo bajjanjaba endwadde zino ezisumbuwa abantu oyinamuko ulcers oyinamuko ania bamulongoosa naye atera n'akomawo oyina pressure ya waggulu oyina pressure ya wansi zibayita hypertension ebiwe bityo oyinamu embeera enzibu omusajja tutambula bulungi abakyala obuvaamu nnyo embuto zijja bwe zivaamu oyinamu omusujja ogubayita nabbuguma omusujja gw'omu lubuto sinakino olubuto lwaganira ddala wakosaako enkola ekizaala gomba gye bata family planning naye wagivaako kyokka olubuto luganye obadde ku kyeyo okumala emyaka ena wakomyewo katwala kuzaalira bbaawo olubuto luganye obufumbo bugenda kuyiika buggwawo genda ewa Dr. Senjobe asobole okuba nga ate akutabulira eddagala osobola okuba nga ate owona bulungi infection ezo zirwaza nnyo abantu infection ezo zirwaza ate bwolwawo okugitegeera eyinza n'okutta abantu bafiira ddala n'ofuna ebizibu mu ndoomu naye bona bogenza wali ku Masenge opposite Masengere oba ku kwoti y'Emmengo kwekyo ekikubo kyebeta Ham Mukasa Road ojja kuba nga ate era ofuna obujjanjabi mu mbeera yonna mukubire ku namba y'essimu eyo oba ewestule go wennyini ojjewo omunyonyola ekyoyagala okuba nga ate akujjanjaba ajja kuba nga ate akutereeza bulungi nnyo ye Dr. Senjobe ajja kubuulira na biki byolina okulya biki byolina okukyusaamu olina kwebaka otya olina kuza okukootya ebintu tonga ebyo oluusi abamu bitulemerera ebyo n'olwala naye nga gwe wennyini gwe ate obadde mu mbeera gwogireetedde olya bubi weebaka bubi osula bubi bintu bingi nnyo awo ajja kuba nga ate akutereeza bulungi mu mbeera zonna enjala eba ekulumye genda wandegeya ku Dream Restaurants awewa anti namubiri wetufe wetubeera Dream Restaurant wetuwulira ekyemisana ekyeggulo ekyenkya batunda emmere oba bagaba emmere ennungi ennyo ate nga nyingi emala bulungi ate nga eteekeddwa bulungi eteekeddwa abaana abayonja abaana amanyi kye bakola balina customer care Dream nnungi Dream Restaurant bw'obeera nga oli wala mu bitundu by'okutuukawo kuba kasimu enamba yo weeri bampengegaawo ku Dream awo nga erimu ejjudde muswane mutegulinga gwa mwana bweguti balina kasowaane ke bakuwa kajjudde egegeri eriti naye baaba ate nga emmere ewooma ate nga nyingi waliwo oburestaurant bwo mu Kampala omwo ne bakuwa emmere nga balinga bawa omwana omuto ng'olinga yagenza okuloza ng'olinga yagenza okuloza asiigako kasiiga ati buli musibo ekitabo kiri Dream bagaba emmere ate tulimu kizibu okutuuka ekyo kyekyantamya nawe emmere bagaba nnyingi lyagwolekewo emmere esukka bususu balinga makasajja akampi ennyo akatonotono bwe kati wakayita mulongo bakakenkaake kankolako ennyo emirundi egisinga okuweriwa yonna eya waggulu ku kalina waggulu Equity Bank wansi naye ekyengulu awo naye nga muli n'ebyana ebiwala ebirabika obulungi ebisavinga abantu bijjawa bannange nabwebiresibejo ojja bijja obyana biwala ebyo bannange naye nze nange wendya abaana basavinga bulungi ate nga bali on point batuuka mu budde bakuwa kasmile akulungi bayira n'omubisi guli ogaffe ogwedde ogw'amatooka era nagunywawo ngule nali emmere nze mu kibuga navaawo nga nzenna olubuto ntakuza kati bwendi so mwebale nnyo anti namubiru naye omumanyi nanyinizo simulabangako ye anani abeerawo awo ng'atambula nze sibeerangawo nze mbeerawo nga nze abeerawo nga ayambako emirimu okutambula yasonza butamutegeera butegeeze nti yeye naye mukama ayimuwa omutima omulungi omutima munene mu bikolwa bye so tukwebaza olw'enteekateeka ennungi ennyo gy'olinaawo wama bwenzijanga nze ompangege oyagala ngege alina engege ya boyire eyo ino bakuwa omutwe guli bweguti bakuwa ekinsuti kiba bwe kiti oba ni amusaplaying ng'owulira ddala sente zo zigenduuse bulungi ate nomunange ennyama ate no woba mwebaza nze ne bawadde emirimu omanyi nti no abamusaplaying akamotoka k'ebiyanja kapakinga awo Kalamba owa Greens aleeta akamotoka ka Greens Kalamba gwagulako kawo aleeta nsawo y'akawo namba tebeza gwagulako omuceere kati ennyama kati ow'ennyama kiteza kumba bula kuleeta nti ennamba owa butya gwe yapata naye amuwa ennyama golooza mu ennyama yasaana meka buli nnaku
era we manyisa ne kaza amukoze embu kyanga atandika kola so tukwebaza n'ekyo kiwakola abo bantu batu president bo wa sente bayongere mu business olwa abantu abakwatibwa sente nola musime oyo mukyala Kasolo sime sente azuwa simanya azuwa bachi zimanyi zino za guru zimanyi zino za ninga abantu nga bano balina innovation ennungi agaba emirimu kuva eri wansi agabira emirimu bana abana abagifumba abana abagitambuza abalimi abaleeta emmere abaleeta greens abaleeta cabbage byonna kati omuntu ngoyo nti product ye alinga abamata abasupplying awo baleeta mayitirivu so atenga mukozi so tukwebaza anti na mubiro Dream Restaurant Wandegeya waliwe eyo kalina sega wawalya waliwonza wana wendi amakubo ganabiri ganagava katale ku kizimbe kya katale agamakubo ngabo gatambulirako nawo mulimu etu eri maso ne mabega ate waliwo nene loku bitala biwandegeya nga kabisa labo otoluva kwa kakazimbe akapya kabaita Haji Kasule Mall eddaka oye Dream kati gwe oyagala wowulide mirembe woolya alezi ogamba mbu wanemere weddewo bitebitira kubaawe emmere yabwe baawo byo mugamba atandika no tufumbira akamyu ya demand bwebera waja kafumba bwebera wabaketaaga akamyu waliyo kaliddeko akamyu ezo banga sikalyanga ko sijukire nali nkalidde tena ebintu tubikike ekyo simanyi sekoko najiride juice we nagenze ebutebo ngaze bafumba zenkoko zayo ne sekoko ewomanyo nze sekoko actually nze ekyokulya ekyampomera mu America sekoko yokka jezide sekoko mu America omuntu wakufumbira sekoko aba akwagadde nnyo nze no mukazi aba mukwano era buli waliwo olunaku lweta Thanksgiving mu America kwolwo buli nyumba ebamu sekoko nze natidde kificha kutandikira ku White House sevatu wadde sekoko yonna natidde ogufi gunene oyinza ogoba gwaki ekisamiga kiriko ne mugaba kale byebyo ebiri naye mpozi bano banafa aba earth engineers abo bali mu bine bya security osoza motoka zo wabweru awo tekawo kamera oyina warehouse motors ebintu yoteka mu kamera oyina offices waliwo ya secretary waliwo ya bana mwe balira waliwo ya accountant waliwo ya treasurer spy cameras nazo tekamu bu kamera omuntu bwatasobola kulaba nti waliwo kamera obutalaba obutasobola kalaba kotasobola ku detecting anti yo kamera waliwo nezirabika balina ezikola mu nkuba balina ezikola mu mbeere za bulijjo balina ezikola wabweru balina ezikola mu nyumba balina buli kika kya kamera balina trackers emmotoka emmotoka yoli ne wabanga agitutte ne waba bagibye naku zino tebakyabba mmotoka okujjako ng'oli mujega tracking system weziri devices weziri so emmotoka ku kyale wange babbeyo nnyo emmotoka bannange kyale wange bakava emmotoka ne bayo wange bamubyeko emmotoka ekyalo kyomu kiriruddawo sijja kukyogerera ebyokwerinda naye nze omuntu ng'omuba mumanyi ku kyalo bino emibyo tukola ogimanyi naawe kati oweeraliikirira ki owaayi naye bana ekyamani okukyalo kyewange tufunemuko olukuŋŋaana lw'okukyalo bannange yogera nti ekyamani w'ekyalo gundi nedda sijja kukyogera era ekyamani antegedde n'abaayo bonna bammanyi tufuneyoko olukiiko lw'ekyalo obubbi emotoka bususe ku kyalo kyaffe nze sitya kwogera gye mbeera gwe totya naye nze sebo nze kwogera gye mbeera nze siri mumanyi w'amateeka nze nali wa feddemu nze siri mumanyi w'amateeka nyingira Flonasa otegeera naye nga bannaffe aba earth engineers olabye bano bebagamba muno bali ku eri simanya opposition leaning nakyo gyekiri opposition leaning kumbe bali eno mu kintu kati ebintu bye tubadde twogerako bali mu kintu abantu beefuula bali mu opposition nze naye wa Flonasa naye Justin lwakuba Flonasa yali ya mwaka ki anti ffe twaleeta president mwaka ki mpozi ogamba taatawo naye gwe wali Flonasa wanyine gye yatandikira kubira engineer Ntege ku nnamba eyo omubuuze ku bintu bya tracking z'emmotoka ne ku bya kamera ajja kunyonya ebisinga yabitegera ye mukugu kwekyo wano tuvuddewo tugenze naye tubagamba kimu bimunze bye mbagamba kamalirize gwe wankyaziza kati wampitidde ki ng'owulira olina bingi by'ojja okwogera maliriza sebo nze ngamba abantu tugende tulonde tuwulirize bakandidate baffe bye boogera tulonde abantu abagenda okubaako bye bakyusa mu bitundu byaffe twagala buweereza yonna gye tuwangaalira twagala mbeera ekyuke n'olwekyo tulonde abantu abalina ebirowoozo bye tulowooza nti bye tulaba nga bigenda kubaako bye bituuse bitundu byaffe tuleme kukyamuukirira bukyamuukirizi muleme ku muntu kuba kyamuukiriza ebyo bya kidongo wabula tulonde abantu ab'ensa ate tuleme kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka mu bintu mu election violence
kubanga gwe olwaleero omuntu ajja kugamba genda okole bwoti bwe banaakukwata ne bakusiba abaana bwe batagenda kusoma gwe obulamu bwe bugenda okudda emabega naye ng'eyakukulembeddemu eyakukunga n'ayogera bwogezi yali eri yeeyagala nze ebyo bye byange ebitongole bikomaddembe nammwe mukole omulimu gwammwe omutuufu mugukole mu butuufu bwagwo bwe muba nga mukolera gavumenti ebintu mukibalage nti mukolera gavumenti ema n'abantu bano abagivuganya nabo mubakolera nabo mukibalage n'ekintu kye nalaba juzi mu kulonda kwa Seeke abantu balwanagana mu kalulu nga ne pulezidenti waali ssentebe w'ekibiina n'abapoliisi nga yeeyimiriza n'obutebe obusuuliddwa abavuka balwanagana mu kalulu awo tewali gwe bakuba luyi tewali wadde omusirikale yalina emundu naye nalawo embeera esinga yali mu baana ba opposition omuggo gwalaga ebiki gwani baddawo ekyokubiri mpise leero ku luguudo lw'e Kololaawo okuva ku BMK Hotel ku Africana okwambuka ku kisaawe Kololo wajudde ebipande bya yero ebingi ebyali mu Seeka awo biki naye ebipande ebakubanga bya opposition singa kesisi ebimamuddewo dda so nammwe abali mu gavumenti mukole ebintu nga mubibalansinga oba okolera gavumenti ne bano manya nabo babawo omusolo nabo bantu bammwe nabo bawe services ze balina okufuna babakandetwa enale matado ekipande kino oli muleka ateekewo ekiki n'oli muleka ateekewo period bwene gwa muri bijjawo ekibuga kiriddamu ekitereera naye nalaba mu delegates conference ya DP yali Embalala era ebipande byonna babitimba mu byali bijjudde byali bijjudde bonna bakandidate bonna mu Mbalala babitimbawo bonna ne wajjula nga bagenda mu delegates conference ya demokrasia anti kati mbadde ngeza okulaga naye oyinza okusanga wano juzi wa SKCC badde genda yakutona oluguudo olulamba ne lumamulako ebipande luno Salama Road mbu bakandidate oba tebaasaba oba tebaasasula oba tebakola anti kati baluddewo bijjawo naye nga Akolo yali delegates conference nga kiba bitimbiddewo ekyo kitegerekeka naye kati babijjewo kuba n'abamu baagwa nadda anti kati tugenda mu kalulu kati time yeeyo time yetu kuba kesisa lero bikola tobiraba ekironge anti n'ekirala naye kituufu naye era ebipande tolina bitimba mu budde butali butuufu naye ekyokubiri waliwo wooteekeddwa okubitimba si buli wamu yes so n'ababitimbulwayo bwekuba kutimbulwayo kubeera ejjeno ekyo kiri oke kuleme kubaamu naye tuli mu time ya kalulu abantu ebipande ze nga mbiyitako mbiraba buli wamu mukama batukumire bulungi nnyo mweraba